sigenda kuva ku mazima. Nga abakulembeze abakyayina ensa tituyina kigenda kutuyigula ttama kwogera ku muntu yenna bw'abanga akoze ekitali mu mateeka. Kati essaawa eno we twogerera ssaawa eno amasasi mugawulira gavuga mu bbanga. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. John Kabanda omukulembeze w'abasuubuzi mu kibiina ekibagatta mu ggwanga lyonna ki Federation for Uganda Traders Association awezenga bw'atagenda kuttira muntu yenna ku liiso eyeeyita omugagga mu Kampala ng'atulugunya abasuubuzi. Wakanya resolution yali egamba nti teri mugagga yenna akirizibwa okwongeza renti omwaka guno paka Novemba w'omwaka ogujja. Netukisaako n'omukono. Ekyokubiri, leka wabeerewo omuntu omu yekka asolooza kasasiro. Ekyokusatu, amasannyalaze ag'obuwanana tewali muntu yenna akkirizibwa kuddamu gakyajinganga musuubuzi, buli muntu abeerenga kammitake. Naye buli lw'ovaayo n'oyogera ekyo buli akikola ngadde emabega ng'agamba bagamba nze. Kati nze amagezi ge nnyinza okubawa mwenna abagagga. Abaagaggawala naye nga muguddemu kigo eky'obugagga kubanga teri mugagga ayisa muntu bw'atyo. Twagala kujjawo engombe eri egamba nti omugagga si muntu, muli bantu ngaffe. Ono okwogera bino kiddiridde omugagga amanyiddwa nga Nabukeera Christine okuvaayo n'amuggulako omusango ogw'okwonoona erinnya lye mu bukyamu. Omukyala ayitibwa Nabukeera Christine yaloopye omusango mu kkooti ng'agamba Kabanda agenda mu maaso n'okumutyoboola nti omwogerako ebigambo ebitta ekitiibwa kye. Kati leero tuze mu kkooti okubeera nti yali asabye kkooti esooke eyimirize mwami Kabanda okubeera nti ebigambo ebyo agenda abyogera ebitta ekitiibwa kye. Oluvannyuma lw'ekyo egende mu maaso ewulirize omusango kusinziira ku bye yasaba n'ebujulizi bwe yateekayo. Kati leero bwe tubadde mu kkooti omulamuzi n'agamba yes wadde baateekamu application naye era kimenya mateeka okwogera ku nsonga eziri mu kkooti ng'omusango gugenda mu maaso n'okuwulirwa. Ababiri bano baludde nga bagugulana mu kkooti nga Kabanda alumiriza omugagga Nabukeera okumenya edduuka lye mu bukyamu. Wabula ng'omulamuzi mu biseera ebyo omusango guno yagusala era bw'atyo naawe omugagga Nabukeera obuwanguzi ekitaamatiza Kabanda n'addayo mu kkooti okujulira. Bwe ziba ziri mu kkooti tetukkirizibwa nnyo okuzoogerako naye akatono ke nnyinza obbagamba wazze wabeerawo emisango wakati wa Kabanda ne Nabukeera nga mu jjo Kabanda alina bye yavunaana Nabukeera ku Buganda Road ng'agamba nti Nabukeera yamenya edduuka lye bwe bityo n'amutwala mu kkooti n'agendako ne mu High Court ng'emisango egyo nagyo gikyatambula. So kaakati egyo kyensuubira nti mwami Kabanda gye yabadde ng'ayogerako mu kwogerako okwo kwe Nabukeera ye n'alaba nti ate kimutyoboola kwe kuddukira mu kkooti Kabanda alekerawo kubanga abaako ne kyayogera ku egyo emisango. Olwaleero munnamateeka wa Kabanda John Yesima Kiweewa ategeezezza ng'omulamuzi bw'asuubizza okuwa ensala ye nga mwenda ogw'e12 ku musango oguvunaanwa Kabanda ogw'okwonoona erinnya lya Nabukeera. Ono mu ngeri y'emu asinzidde wano n'agatta eddoboozi lye eri abasuubuzi abakoseddwa emmaali yaabwe mu kaseera ak'amataba era bw'atanaasaba omukulembeze w'eggwanga aveeyo abeeko kyakola ku nsonga eno. Tutunuulidde ekintu eki butya bannaffe abaakoseddwa enjega y'omwala bwe bagenda okuliyirirwa kyentunuulidde. So ebirala byonna bituufu gye biri bitunyiga naye manye embeera y'omuntu okumuggyako omulimo. Ne bw'ondaba kulwana kufiirawo nti nkakasa bulungi nti abantu bano tebakyalina we bayizika buluba, tebakyalina kyakulya, tebakyalina wakwebaka, tebakyalina bali stranded. Kati tukaabirira oyo yenna yenna asobola okuvaayo okuyamba aveeyo atuyambe. Stephen Sekamatte, Magala TV agatalinda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.